amawulire gengendo soko bawa papa wa akyali safe. Kati amazima gagenda kweyoleka buli omu agenda kukimanya nti alien skin simuwambe. Mutandise ojjeeteeba. Papa waffe ali safe. Papa waffe ali safe. Idiot. Twabagambanga. Naye wobeera nga tewasoma kimenya nnyo. Biwulidde naye nga sole zonna ezigenda mu maaso tetunategeera ekituufu kye kiriwa. Nakuleggulo baakubye omulanga nti ajja kubanga aleetebwa Makindye mu kkooti olunaku olwaleero. Tuwalabye Frank Abawo ye agamba nti ali mu ggwanga lya Kenya nti era bali mu trackinga. Kakati awo tetumanya ekituufu kye kiriwa. Kankusooke nkuweka akatambi wano ak'omukulu Nebat Events ono nga ffenna tumumanyi yeyitanyo generational promoter. Tuwulire kyagamba. Akakatambi nja kubanga nkabateerawo awo nga tukyayongerayo oba nga tukyagenda mu maaso. Same Nebat Events avuddeyo n'ayambalira omwana mulenzi Palaso amanya g'amatuufu ye Pius Mayanja. Jjukira Pius Mayanja ono yabadde vice president wa mukulu Edirisa Musuza aka Ed Kenzo wali mu federation. Kakati gyevuddeku nino yavayo n'alangira n'agamba nti ye wa opposition era twali tulikyali awo yakeera bukeze n'ateekamu engato ne yeesooga ekitebe kya NUP era twamulabyeko mu zino campaign atambulira ku mukulu president w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati agaliwo nti alina okuresigninga wali mu federation. Kakati kitwebuuza federation eno erina okubeera mu ba NRM bokka oba nze naawe? Tuwulire kyagamba. Eddie Kenzo ne federation yo mukwate sente zonna Palaso zaafunye mu federation azikomyewo. Watali ekyo twagala mutu accountability nga federation y'abayimbi. Palaso wagenze ogenze. Lwakuba nti nabo tebannakukkiriza mu bakulaba ngambega ne kati gendo oyimbireko ku bwereere bakuweya amafuta ga kakadde. Palaso gendo oyimbireko ku bwereere otegeere bafuutu soja abayimbi babafuutu soja bye bayitamu bakabako. Bajja kuwa n'amafuta ga atano bagambe nti ono bya mwoyo gwa ggwanga. Ono yambadde kakala ka red mbogenze gwe tukuwonye obadde otuusa obulabe ku bannayuganda nga uvimba ng'olowoosa abantu nti oli wa gavumenti eno olw'NRM. Kati ddamu osonge mu muntu olugalo bw'oti ojja okukakasa. Palaso ddamu osonge mu muntu olugalo bw'oti ogenda okukakasa NRM yaffe. Andigambye tusala omugambo ndowooza mubiwulidde. Mbu akomyewo sente zonna zibaali bamuwadde mu federation. Ekibuuzo Palaso si Munnayuganda? Nze naawe ninga eyo tuvuddeyo ate bambalidde omukyala amanyiddwa nga Faith Dakwena. Oyo nno yali munnamawulire oba munnamawulire omukokotefu naye nga kiseera kyatuuka ekintu n'akivaamu era ng'essaawa ya kakati ali Canada gy'awangalira yagenda kubanga ayiiya ku mata oba n'okubanga akola ebintu ebirala. Kiki ekivuddeko kubanga bamwambalira biibino? Fifi the Queen sinikira muli ebinnyo ebikulinga eby'embizzi ojja omaasa obussiru bwo ku NUP. Olina bbanja wa Kabira mukamawo alien skin bawagira tobamanyi. Ebyo ebinnyo bye bisinikire ku NRM gye muwagira. Toddamu tumansiriza bussiru bwo. Gwe buli wamu oyagala n'omaasa w'amaziigo omuntu waba tamaze kuwuliriza nti ga Fifi Queen ge gawunya. Tobeerawo. Buli kimu oyagala n'okiweerako entegeerayo. NUP bakuvuga speed akaluba akakuttemu sinikira muli ebinnyo bikulinga eby'embizzi. NUP gyo wagira otumaasizaako enkali. Bw'oba toyina byakukola kuteema bina g'abakadde yoza amaziga abakadde Canada gy'oli tositusiruwalirako binnyo. Ndaba Uganda wagiddukamu oli bulungi lwaki otumaasiriza enkaliyo. Sinikira muli ebinnyo Fifi the Queen. NUPC yayina okuvuga speed musajja wo Nsubuga yayina okuvuga speed totumaasizaako nkali. Sinikira muli ebinnyo akazi buli wamu ne kaagala okupamaapamawo ne kaagala okwefuula nti nno buli kimu kategeera. Gwe w'oba tomaze kuyuwayuwa maziigo buli wamu w'osanze tobeerawo. Bwano bw'oti owagenda ng'opamaapama mu nsonga za Ssuuna Beeni ne Nambwayi okakkananga maama we afudde.
Fifi the Queen bwerega obwo obuba n'obwo obutamu obukusitami ojja obuvulungutana yasamira muli erikalinga embizi linga ennagisi y'embizi. Yes, eno yongikoze nga nziramu ggwe lukazi ggwe oluteewummuzaako lusiruwala. Oyagala kulowooza nti nno gwotegeera akakiiko ka NUP, oyagala kulowooza nti nno gwotegeera leadership ya NUP oba obukulembeze bwa NUP oba olukiiko olusunsula olwaveetinga abakulembeze. Oyina right kyebuuza olinga ekiyenje. Gwe Fifi the Queen oyina right ki ebuuza olinga ekiyenje. Kanya kimu kubuuza bbaawo nti leero nga tomumazisizza akunnyonnyole kalinga embizi nagisiggwe kaleega ebimwa gwe buli wamu n'oyagala owunyizeewo amazigo n'oyagala owunyizeewo amazigo toddamu twasamira kabolooga bologera eri ku kabira aliyeni skini awagira NUP oba awagira Museveni kaleega ebinnyo bikazi bikulu buteewummuzaako buteewa butebe ne batuula osiruwala totusinikirako binnyo byo bikalinga ebyembizi ku mutima omubi kwotudde n'ogw'obutemu oli awo naawe oyasama temuddamu tusiruwalirako. Nze nabagambye mwena abagenda okuvaayo okweboloozabolooza nga kaadi za NUP zimaze okugabibwa nja kubayisaamu eggaali kaleega obumwa kasama bologera muli kuuta mabina g'abakadde yoza mazzi g'abakadde. Abaana bavuma owulidde amugambye mbakole ki akutte amazzi g'abakadde nonno mulimu akasente era ofuna chance ng'olina okugakutta n'ofuna kasente mwekali owange eyo tuvuddeyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo ensonga z'omukulu Medad Lubega Sseggona. Omanya abalonzi nga bali mu kucelebratinga mbu Medad Sseggona bamumye kaadi era olulabye ku Mathias Walukaga we bati enduulu neeraya. Ekisinga okwewunyisa mu kintu kino nti abantu bangi abatafunye kaadi kale aba-MPs ababaddeko bawererako ku ddala nga 5 ku 6 naye mubadde mukimanyi nga Sseggona yawambye omutimbagano. Lwaki ensonga weeziri era nga nja kuba nga nkutwala mpolampola nkuwa endowooza z'abantu lwaki Sseggona gwe bayisizaamu eggaali okusinga. Tulina wano omwana mulenzi Mustafa oyo omumanyi waba yakutandiiseeko kiki kyagamba anti Sseggona wano tabadde royo eri kibiina anti gwe tosobola ku makya kugamba nti ekibiina kikwetaaga okusinga gwe bw'okyetaaga nga ne Beckham bwe yava mu Manchester yasigalawo kimupamye okitegeera tosobola n'okola si atemi kyagala nti oba nsobi naye gundi interview esukka emu ku 2 ng'agantu oba ontunuulidde nze ekibiina kinneetaaga oba kiti oba kikola ki naye teri muzannyi asinga ttiimu kati ekibiina kyamumye kati kakirabe ekyo naabwe kifugwa. Yes, anti badda politicians abo bakadde balina alogansi eyo oba akoze oba takoledde bantu nga yiteeka mu mbeera nti alina okuba mu parliament. Batukoze ebyo ebintu ebisinga obungi babitrayinga abantu tebakoze gundi ku ground boy yamanyikimu nti nze media yanzikiriza kasita nfuna TV bundi programu zaali ku TV nefuna ba YouTuber nefuna ba radio ba influencer okufuga kubakoze ki aya katolaba nze nkola ku BBS naye kati fo tulaba
privileges ze tulina kati abantu abasooka okukola emmengo bazitumalako anti ekyeddanirika kubanga oli fear factor eyo bagikozesanga kati fetugenza okujja maama tolina gwotiisa ng'enaabuuse gwotiisa yagamba bo kati n'ababaka abo kyebabaddeko naye nze nasanyusa in fact akakiko ndowooza kawanga 85 wakati 85 yes zinakadde 75 nti this time round sirabyeyo nnyo omuntu wagaa nti oyo yabadde asaanidde nnyo kube bammye yes okuleka baagala omwagala bwagazi naye ngera bwali baagala ate nga naawe ensonga naawe ankubidde kubaagala Raini nkale n'omulaini wange omulaba Raini emyaka gikyali ku saidi ye ekyokubiri constituency z'omu kibuga zirina ebizibu bimu tukyuka mangu kituufu ekyo kakati Eugene abamuwadde kaadi mu kino ekisanja bwe kinaggweerako si yeewulira bajja baba mukyayi Raini akyalina omukisa yagitutte so naye agikoledde bambi ekyokubiri awantu awo olabawo wa Catholic Church yes nange ekyo nakirinamu nenga nti wano kizibu nnyo wa Catholic Church ate era influence y'amaanyi nnyo Eugene ne church abadde bwati ekyokubiri takoti ne kali akaluku ng'ali mu DP teyakola bubi yafuna obulwa omutwalo gumu mu 12 Dalton Gold n'afuna obulwa emitwalo 36 kakati yali hafu ya singa omuwa kaadi nga bw'ogimuwadde yes epate n'emwenda osinga lwako nemuteekako amaanyi gaayo ate amanyi kaadi eno nagirabye nnyo nga pate erabika egenze nnyo ku bantu beesobola okukomandinga kyatuleeteramu obuzibu luli nti abantu babuwa kaadi nebamala ne bapate ne bagiva mu ngalo batandika okukola ebintu nga bikola kati mupate mubaddemu abantu nga bali ku saidi ya mpuuga noti antiru mpuuga bamuswipinza out mu kibiina abo ne balyoka ne bamanya nti ekibiina ky'amaanyi anyways kyesaagala gendako ku saidi yo Loop is a political party ebiseera ebisinga kati ffe mu kampani zetukola line manager wo aba w'amaanyi asobola obba w'amaanyi okusinga mukamaawo wemba nina obuzibu nkubira mukama wange Solomon sigenda asobola kubeerawo nze ne Solomon bwe tupanga kakati omanyi wandiikira MD kolaba oti ne biyitamu nenkola ki ngenda okutuuka time nga Solomon ate otegera bulungi ng'oliro nnyo nakulozi nnyo ku Solomon naye kyabusiro okwerabira nti Solomon waali waliwo yamukola ki eyamuteekawo kati bwe buzibu pate esanja kiri ekiwedde kati bwe bagadde okukabinga era ogenda okukanga nga abantu bonna kati bawadde kaadi basobola okubafuga basobola okukkiriza okukulembera si kufuga yes bajja kukkiriza pate byekola ki siina yabagamba nti Nuupu tesobola kubaawo watali kakati simanyi obe n'abaawo etya ng'omusajja taliwo naye Honorable Lutamaguzi Ssemakula talina bigambo biwoomu yadde n'aka eri omukulu Lubega Medard Sseggona tetulonda bakulu ba bika oba bamasaza otandika otubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono olidde ssebo ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono wano twagala buyinza si bitiibwa era ensonga lwaki olaba nti mu campaign trail nga tugenda wekanga ne Futu Soja atadde kwemupya ebigere waggulu nga muli ku drone tosobolaga nti ate Futu Soja ateeka atya ebigere kwona lebo kati tunoonya buyinza si bitiibwa ebitiibwa birina gye bikoma era ndowooza olaba bw'oyingira wano mu geeti ya palamenti ebitiibwa byo bikoma kati bonooba oyagala kumbuuza kuba ebibitiibwa ojja kunsanga nga tufudde mu mikolo gy'ekika oba mu mikolo gy'ennono egyo mbuuza kuba ebitiibwa wano tulinawo babuyinza baagala buyinza ne bw'ovaawa ng'olina ebitiibwa byoffe twetaaga buyinza kuba tugenza okulaba ab'ebitiibwatiibwa abo be batutuusizza wano nga we tuli oli bwe bamuyita ow'ekitiibwa n'atandika otambula nga kisekkoka ekiganda ng'agenda azimbazimba mbu bamuyisa ow'ekitiibwa naye kati wano ffe twekkakkanya ne tugamba tuli babuyinza si bitiibwa era bw'obaayo
nga wakemetereddwa emmeme nga waliwo ow'ekitiibwa ekyo gwe bataawadde kaadi nkwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba mu nkiiko z'ennono naye wano tuli mu byabufuzi era ensonga lwaki olaba osanga fuutu soja nga wa mugaso nnyo n'okusinga gwe gw'olowooza nti nno wa kitalo kubanga wano tutunuulira bikolwa byo ne tutunuulira ne impact kiki kyotugattako si kiki kyonoonya kubanga tugenza okwekanga Museveni abadde akozesa nnyo obubinjabinja buno obwetaaga ebitiibwa ne tutuuka mu mbeera gye tulimu nga n'ewaffe batugobyewo tetukyalina maloboozi nga tutunuulira bannaffe ababitiibwatiibwa ebyo bitategerekeka kati ffe ebyo twabyesonyiwa tunoonya buyinza era bw'oba oyagala okutulaba ango yaffe entuufu jangu eno gye tunoonyeza obuyinza nkwegayiridde nnyo bw'oba olinayo ow'ekitiibwa kyo gwe bammye kaadi genda ng'olukiiko lw'ennono lutudde eyo gye mujja okubisolovingira wano ffenna twenkana oba oli fuutu soja oba oli honorable oba oli kansala tunoonya buyinza si bitiibwa abanoonya ebitiibwa ebyo mujja kubasanga eyo ku bitebe by'ennono wano tetuli ku kitebe kya nnono tuli ku kitebe ekyobukulembeze era y'ensonga lwaki otulaba abamu tufuuka bakambwemukko bwe tulaba nga ffe tunoonya obuyinza ate abanoonya ebitiibwa byabwe ebyobusalutisaluti simanyi n'abasirikale ababakubira obugombegombe obutategerekeka ogenda okulaba gwe bakubira obugombegombe oba akumalako emirembe okuwogganyiza ebigombe bw'afuluma mu motoka nga tomutegeera na bwafaanana makulu ge so kati tunoonya makulu amakulu wetuli mu buwambe wano wetuli mu buwambe buli muntu ne bw'oba ng'oli wa ranka ya wansi oba nga tewasomako naye ng'olina impact egenda okukyusa society gye tulimu ejja abantu mu bwavu egoba abatubbako ebibanja by'abakadde baffe nga tulina abakulembeze naye nga bonna basirise kuba bali ku musimbi gwa Museveni n'obumotokamotoka twetaaga ennono egenda okujja abantu baffe mu mbeera y'okulowoozesa nti wano akabinja waliwo akali mu Uganda akalimu wa Ugandani than others so kyekyo mukama wange kusabumishoni yange ow'ekitiibwa bo b'obadde okaabirira nti tebabawadde kaadi baddembe okunoonya ewali ebitebe gye basobola okubawa kaadi ebirala naye ekitebe kya National Unity Platform bwe kiba nga kikoze okusunsula kwakyo nga kiraba nti bano be basaanidde ate mwe bemutusuubira nti tebasaanidde abasinga ku bo basoma amateeka basobola okukola apiiru ne basobola okuba nti osanga wabeerawo judgment endala ewedde naye ngeno eyakozeddwa teyabadde tebeesinga nti oba oli wakitiibwa oba oli waki bakoze ku busobozi bwe ku gurawundi na kiki kyosobola okutwaza mu maaso eggwanga lyaffe Uganda. Nkugambye nti nkuwa ndowooza z'abantu yes buli omu alina right okubanga expressing opinion ye ate era ffe tubaawo kubanga just tukuleetera abantu beboogera si bigambo byaffe naye tukuwa opinion z'abantu nawe gy'oli osobola okuliza n'oweesaliramu n'ogamba wano mutuufu wano alwembyemu wano kyandibadde weekiti ate ono yagamba ki kizaako wenna munnayuganda nsise omukulu ono Medad Lubega Sseggona n'abagambe bonna segimenti eno mugimpe Medad Sseggona nakuulidde otandise okusabukasabuka era bino byowayogedde n'ogamba nti waggula ensigize ewaka n'oleeta abantu ab'NUP ng'olina n'omwana omulwadde n'ovaayo n'ogamba nti kaakati bakutuuza n'abantu b'ovuganya nabo nga tebagwanidde olabye olaba avuganya bano abayivu abalina amasuuti be yatuula nabo n'abanafuya kati ate owa booda oli alina enfuufu ali ewakiso ali enabbingo bamama b'obutale bano beegulumiza ne balowooza nti bamaanyi olwo Lubega Medad Sseggona basebo ne banyabo babeerangaeyo ne babaleetera kaadi zaabwe eza DP ng'ali waka akuba ssimu mugimbuukingire neffe bino by'abantu Lubega Medad njagala nkubuulira ebigambo bino bano abasajja babadde bakukuta ne gavumenti ya Yoweri Museveni nga balowooza bannansi tebategeera Medad Sseggona abadde kakiiko ka Kosasi mbulira yadde ekiyenje nti yali akikunyiza ani yakuwa akakiiko ka Kosasi Yowekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abeera akakiiko ka Kosasi yavaayo oba yali ku waliwo paaka nga bonna bukiiko bw'amaanyi omukulu ono mujjukire
mubadde mulaba ebifaananyi Anita Amongi bamulindira ku nzigi ne bamukwata engalo ne badde eri ne batuula tukakkanyiza tutya ye bannansi mwagamba ssente zammwe miliyoni 5 zaatwalibwa ezaalikoze eddwaliro ezaalikoze enguudo omukulu ono twamulengera Masaka ali eri agamba nze munnange nze waliwo abantu abange nga sisobola bagira twagala kati bantu asobola okutunulira omulyake maaso n'amugamba olidde ssente y'omuwi w'omusolo yono omukulu ye mwennyini miliyoni 6 bakanaabe bazisanga mu motoka nga yazeerabira mu mitro miliyoni 6 bakanaabe ne batwalako ze batutte abalonzi be bakyalina mu makomera ono mwennyini ali mu kunafuya mumubuuze ndi ssebo eyeyita ow'ekitiibwa gwali mu kunafuya essaawa zino ekisanja ekiwedde Magola yali amutwala kaadi ne bagimuwa n'omusango okiwa Kyagulanyi n'amuzza mu paalamenti bino ebintu abantu kye basazeewo mu kaseera kano mukulu Sseggona ensi ekutunuulidde oli mu bisanja 3 era bisanja 3 abantu ba Busiro East bagamba ki wano essaawa zino gwe bonojja nti oli wa kitiibwa nasoma biki aho twavaawo dda Oweekitiibwa Kyagulanyi lwaki eseemutendereza atula n'owa booda n'atula ne maama wa Katale omusinga maanyi omusinga buganzi togeza n'okola era omwogenda langiri olwaleero oba ojjidde ku kinusu oba ojjidde ku lusaniya oba ojjidde ku muti Katonda gwe yakolimira mu Bayibuli byonna tubagamba enseeba amanyi at this time around tetugenda kubasiriikirira Bannayuganda beetaaga change Bannayuganda beetaaga kyusa nsi yaabwe mwe mutunuulidde bugagga kugabana bakuwadde akakiiko ka Kosase bakuwadde buli kimu wabula Ssenyonyi yayimiriranga n'akuba bamutulaki Ssenyonyi n'omulengeranga akola kino ku Kokase where have you man obaddewa era nja kulabula ne sekulabula yenna ne banna abalala eno segment yange Bannayuganda kati nga kufulumya zi video zonna nkulaga ekiri ku ground Busiro East sato byonna mbadde mbira n'ow'emityana nzija ow'emityana nawe nzija tuli ku MCK TV teweerabira kubanga subscribing ringing that notification bell sharing liking ya subscribe byonna butereva mawulire ojja kubanga ogafuna era nja kubanga nga kutuusa kuona woli wonna wosinzidde sigala naffe tova